Nope Country Wide Tour 2 yakuddamu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nope Country Wide Tour ey'omulundi ogwokubiri bagenda kuba nga bagijjako akawoowo gwe eyeesinzira ku UG Updates TV. Nkutegeeza nkwanirizaako nnyo, mwebale enkya y'olwaleero kuliko eyo nnyo kiwa nti buli muntu ebintu bimugendedde bulungi nkiro ekikeesezza olwaleero. Baagala nnyo yonna yonna gy'osinzirira okubanga owuliriza amayengo ga UG Updates TV kutumidde nnyo. Ntegeeza nti okola ky'amaanyi okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Mukwano gwange gwe atanaba kusubscribinga kutegeeza ogenda kuba osubwa bingi nnyo ate ke tutandise Country Wide Tour. Ekigenda kubeera kitokota sikisaanikire gwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku UG Updates TV. Baganda bange abali Saudi Arabia, abali South Africa, UK, USA, Qatar, Oman, Jordan, Dubai, baganda bange mbakubiriza mu subscribing. Tubaagala nnyo kuba mukola omulimu ogw'ettendo okuba nga mutufollowinga, mutulaba, musharinga, mukomentinga, mukola ky'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Mwe muyimirizaawo amayengo g'omukutu guno mikwano gyange abali eyo abeekumira ku UG Updates TV. Njogera ekindeke ki wabula kyeweetaaga okutegeera nti nno Country Wide Tour eya National Unity Platform Party yakugibwako akawuwo ku lunaku olwa Mande. Omukwano gwange ampuliriza oluvannyuma lwa poliisi otukomekereza omulundi guli eri oba okukomekereza ekibiina kino ku tuwa zaakyo ze kyali kigenzeemu oluvannyuma lw'abantu okufunira akabenje wali ku luguudo olw'e Masaka. Baganda bange ekibiina kyali kiyimiriziddwamu okuba nga kigenda mu maaso n'okuba nga kimobilizinga tuwa zaakyo oba nga ki-exercisinga tuwa zaakyo. Naye olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 11 Julayi omwaka guno gwennyini gwe tulimu, ekibiina kya National Unity Platform Party kyazzeeyo kyagenze ne kisisinkana ku mukwano gwange ali eyo ampuliriza, kyagenze ne kisisinkana abakulu ku headquarters, kyagenze ne kifunamu meeting ne batuula ne police leadership ku police headquarters e Naggulu wali eri mu Kampala ku mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Omukulu Joel Ssenyonyi ono National Unity Platform spokesperson yagambye NTV n'atugamba nti ekibiina kigenda kubanga mu kusooka mu ntambula zaakyo kigenda kubanga kistopingako wali eri e Bundibujjo. Ku Mande olwo ebitundu ebirala eby'eggwanga nabyo bijja kujja nga bigoberera weebityo gw'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Eyamiisinze tegeezaako munno gwena yenna yabadde amiisinze information eno tulina okubategeeza ti oba obirabye ku mukutu omulala n'omiisinga nga byayiseewo ffe ate eno tuba tuddamu ne tubikuleetera musobola okuba nga okavaringawo ekyo kyewamiisinze. Bagambye nti ku Mande ennaku z'omwezi 15 tugenda kubeera Bundibujjo Julayi. Ku Lwokubiri nga Julayi nga 16 tugenda kubeera Ishaka Bushenyi. Ku Lwokusatu Julayi nga 17 tugenda kubeera Lukunjiri, era ab'e Lukunjiri mutulinde mutwerinde. Nga 19 Olwokutaano tugenda kubeera Isingiro. Abantu b'e Isingiro tulina mu pulezidenti ajja
agenda kuba baleetera ekigambo ky'enkyukakyuka. Naye kyenjagadde obategeeza nti ku Mande nga 15 Julayi trip egenda kubeera egenda kubeera nsasa gennyini eri mu baganda baffe bano abasinga nnyo okulima kokowa ebundi bujjo etugenda osooka okusiteejinga. Jjukira luli tuweno ng'etandika emisanvu gyali mingi, ebyakugira ekibiina obutagenda mu maaso na ttuwa zaakyo byali bingi gwe mukwano gwange ali eyo, kubanga baasooka ne bayita enfunda eziwera era ne batuula era nga babayise wano ne babagamba ensonga ze zimu ne bakkaanya ku bintu bye bimu, naye era still poliisi yali egenda eremesa ng'erina engeri gy'eteekateekawo obubusitakozi obugenda mu maaso n'okuba nga bulemesa emirimu gy'ekibiina kino, ate ng'ebibiina ebirala byo bikola mobilization zaabyo nga tewali abikubye ku mukono, ekintu ekyaleetera aba leadership abakulembeze ba National Unity Platform okubanga beekalakaasaamu nga beemulugunya bagamba tewali ebibiina ebirala tewali abikuba ku mukono. Tulaba ekibiina ky'NRM kigenda mu maaso n'okumobilizinga, tulaba ekibiina kya FDC kigenda mu maaso n'okumobilizinga, tulaba ekibiina kya Muhoozi agenda mu maaso ne ttuwa ze zaakola mu ggwanga okusalaga amawanga, naye bo tewali abakuba ku mukono. N'agamba naye ffe lwaki muba mututawaanya? Muganda wange poliisi ebateerawo amateeka amakakali okubanga ge balina otutambuliramu nti bwe baba bagenze mobilization zaabwe sessions balina zikola mu warehouse munda, ate balina okulipootinga n'abantu bameka basuubira okwatendinga function zaabwe. Gwe mukwano gwange ampuliriza, naye nga omanyi enkumi n'enkumi z'abantu abagoberera Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu, tosobola kuba ng'omanyi muwendo. Gwe mukwano gwange byonna bye bali bateekawo byali byakupaatika na kulemesa exercise za kibiina kino kugenda mu maaso. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Waliwo ne baateekateeka jjukira emukono bategese ekifo kye bagenda okubeeramu, baali baakatuuka nga bulayo essaawa ntono nnyo ze baalagaana okutandika omukolo. Poliisi n'egamba nti wano tetukkiriza mukolerawo bintu ebyo, ne babagamba basitule bagende mu kifo ekirala, ne basindika eyo munda mu kyalo. Nga omanyi enteekateeka z'ebintu ebyo okwadressinga okukola gundi eyo ebyuma okwayalinga ebyuma ebyo okwayalinga okuteekako tenti, okukola stage obustage kiyinza okutwalira obudde. Basajja bwe batyo babagamba, naye tebeesigaliza bagenda mu maaso n'okuba nga bakikola. Wabula buli gye baakumanga basindika mu byalo babasibyanga ku main ne basindika mu byalo gye babayita, naye ate babanga baali batuwadde go ahead kubanga ate eyo gye bayita mu kyalo amakubo tewalingayo bintu bibatawaanya, bayitanga wadde walingako wala naye batambulanga freely nga tewali wadde kibakuba ku mikono nti mmotoka ate traffic jam. N'abantu gye baavanga muganda wange ne wano jjujjuzi lya Masaka babasindika bayite mu kyalo ku makubo gye batamanyi nga bagezaako ku delayingisa time okutuuka mu kifo mwe balina okukubira olukuŋŋaano, naye Mukama Katonda n'abasobozesa okuba nga batuuka mu budde. Ku luno omulundi guno katusuubire nti nno tuwaberewo katabankumanyi poliisi yaffe nga bw'ogimanyi muteesa nayo leero kino mugenda okuddamu nga eri mu birala. Gwe mukwano gwange ali eyo yeekomera ku Yugi Updates TV. Kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo 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 nnyo. Njagala obe ogende mu maaso n'okuba nga osubscribinga, genda maaso n'okuba nga osubscribinga, towerabira ku sharinga, towerabira commentinga. Gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo. Tugenda kuba tukomawo ne information mungi nnyo, naye nga mbagambye country wide tour ya National Unity Platform egibwako akawuwo ku lunaku olwa Mande ng'ennaku z'omwezi 15. Abantu beebundi bujjo mutulinde. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu aleeta ekigambo ky'enkyukakyuka, agenda baleetera, agenda kuba alabikako eri abantu be, sobole okuba nga tuwayamu, sobole okuba nga tulaba ebitagenda bulungi, mutegeere ne future prospects z'ekibiina kino. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates. Mbaagala nnyo baganda bange mwenna abampagira, ababeerako, abatava ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo mwenna abali emitala w'amayanja, abagenda okukakkalabya, abali ku kyeyo, abagenda okuyiiya ensimbi, mwenna mbagamba nti mukola ekintu kyamaanyi nnyo.
temufa kuyiga Update TV, mweraba.